Rugi maulidi abasajja ne batwatwagala wamagana nakitegeera afunye bwati n'empale الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة واعلموا أننا موقوفون أمام ربنا عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلام بنانغ الحمد لله أسانا كويبا نينيسي الله olwebaza olutali lwakiyita mu lujja era asana okuweebwa akadde akawerako mu buli lunaku lw'obulamu bwo bwaba kwazise okubeera nti olajanira nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga assa ebyengera n'emirembe ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ekyo nno nga kya bbeeyi, kya nkizo, kya njawulo tokifuna okujjako nga nanyinisa Allah subhanahu wa ta'ala akutadde mu abo basiimye okubeera nti bakifuna, kubeera nti balungama. Nabagamba alhamdulillah tusaana tujjukire banga lyonna ng'era bwe mbagamba olwaleero nti omusiraamu yenna okulungama kikakata ku buli yenna agamba nti la ilaha illallah muhammadun rasulullah, obuteesuulirayo gwa naggamba wabula okunyiikira ennyo okukakasiza ddala nti musaale mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebinoonya obulungamu. Allah bwakusaasira n'akuteeramu baraka n'akwanguyiza amakubo gonna ag'okunoonya obulungamu, mwanattu Allah akutuusa ku lyengedde n'akumalira n'akuteeka mu banadamu abalungamu. Naye totuulaawo noddaawo n'olowooza nti otudde butuuzi oba owangadde gy'owangaalidde, gwe n'olowooza nti insha Allah alungamya baayagadde, gwe n'otaafaayo kunoonya bulungamu. Munnange oyinza okutuusa akaseera k'okuva mu dduniya ng'obulungamu bukyagaanye, nga bukyakubuze, nga tobangako mu balungamu. Lwaki? Olw'ensonga nti faman ittabaa hudaya, nze naawe na buli yenna ayitibwa nti mutonde kitukakatako bukakasi okubeera nti tuli mu banoonya obulungamu. Olwo nno tusobole okufuna bino Allah byeyazzaako, naga nti fala khawfun alayhim, yenna n'abeera mu bananoonya obulungamu Allah n'amala musaasira n'amuteekayo. Of course buli woonoonya obulungamu otuuka ku daraja either n'obufuna oba ne bukulema. Osobola okunoonya obulungamu Allah n'akusaasira n'obufuna n'otandika okuteeka mu nkola amateeka ge, so nga ate era kisobokera ddala ggwe obutanoonya bulungamu era ne bukubulira ddala. Nabwe kityo mu ffenna mulimu abanoonya obulungamu n'otuuka ku level y'okulowooza nti wabufuna kumbe olina mpewo. Kitegeeza ne mu bulungamu bwe tunoonya era tusobolera ddala okufunayo ebicupuli by'obulungamu ne tulungamira ku butali bulungamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyo byonna byenjogera biriko obujulizi mu ahadithi ez'enjawulo ne mu aya za Allah subhanahu wa ta'ala ezisangibwa mu Quran. Obujulizi we buli nga hadithi ki ya Khuzaifa ibn al-Yaman. Agamba Khuzaifa ibn al-Yaman esinkanibwa mu mujalladi gwa 2 mu Bukhari mu Muslim, naam astaghfirullah, esinkanibwa mu babu wujubu mulazamatu jama'atul muslimina inda dukhul al-fitan wa fi kulli khal. Ninga hadithi eyo mpanvumu sije njagala okusomesaako olwaleero
ne esinkanibwa mu kitabu al-imara mu babu wujubu mulazamatu jama'atul muslimina inda dukhulil fitan wa fi kulli khal ya Huzaifa ibn al-Yaman. Mu bimpimpi mu hadithi eyo kyenjagadde okujjamu, Huzaifa bwe yali nga ajanjula gye tuli yagamba nti kana nnaasu yasaluna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam anil khairi. Basahaba b'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bbanga lyonna lye baamala naye bawangaala bamubuuzanga ku birungi. Ya rasulallah, bwe nsaala esswala 5 nensiiba Ramadan nenkola hijja nensaddaaka, ya rasulallah nayingira ejjana, nga ebirungi ebifaanagana bwe bityo. So tolowooza nti bamubuuzanga ku birungi nti senga nfunayo obukadde 2 nsobola okugulayo akamotoka, senga nfunayo obukadde 3 nsobola okuzimbayo kakalina. Si birungi bifaanagana bwe bityo, kubanga bwe tugamba nti bamubuuzanga ku birungi, ate abantu bafokasinga ku birungi bya myoyo gyabwe ne batafokasinga ku birungi ebigenda okubanunula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So bali basahaba nga babuuza Owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku birungi ebinaabayingizisa ejjana era bibataase omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ne Huzaifa agamba radiyallahu anhu, agamba nti bo basahaba banne ebbanga libawangala ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamubuuzanga ku birungi byokka. Nga gwe bwobeera eyo gy'oli eyo, abanadamu temwagala kutula mu madarasa kusoma, seeka bwajjanga musomesa wa Qur'ani, la hawla wala quwwata illa billah. Oyinza okwesisinkana nga ate abasigadde mu masjidi okwongera ku kye bamanyi ate balimu oluseekaseeka. Abasigadde bonna ne badduka emisinde. Seeka bwajja nagaa kati mulete ya saluna, seeka bwajja nagaa kati kusoma faraidhu, tugenda kugaba maali abamulekwa, abantu badduka emisinde. Naye seeka bwajja nga asomesa bya bufumbo, seeka bwajja nga asomesa ku bantu abalina waaka n'abatalina waaka mu kisenge n'ebyafaayo, nga seeka asomesa byafaayo. Seeka wa taarikh ajja n'anyumya emboozi, n'anyumya olutalo lwe Uhudi, n'agattako olw'e Badiri, n'aleeta Ghazwatu Khandak, n'aleeta Yaumul Jamal, n'annyonnyola ezo entalo zonna omubaka ze yayita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasiraamu nga tewaliwo n'omu aseguka, ne batajjaamu byakuyiga, ne basigala nga banyumiddwa bunyumirwa na kutendereza butendereza nti basajja nga baali bakambwe, basajja nga baali bakambwe, nga balowooza nti obwo obusiraamu bubasomesebwa mu byafaayo mbu bwakoma ku baswahaba bali, nti mbu bo tebibakwatako. So ne mubeera nga awo mutuulawo obbanga limumala nga muwulira ekisomesebwa kibanyumira, kinyumira nafusi zammwe, kinyumira ntunuusi zammwe, okubeera nti buli omu imagininga nga yakirimu, naye ng'ate ebirala ebigenda okubagasa nga bye birungi gye muli ne mutabifaako ne mutabitwala nga bikulu. Kaseera Allah n'ayisa buyisa kiragiro, ne katuuka ng'oteekeddwa kuva mu duniya muno n'omusisinkana n'empewo ey'enjawulo gy'obeera wakuŋŋaanya mu nsi. Nabwe kityo yagamba nti basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaluna anil khairi, bamubuuzanga ku birungi. Naye yagamba Huzaifa ibn al-Yaman, olwo lusozi bwe twogera ku Huzaifa ibn al-Yaman, olwo lusozi mu umma eno, kubanga ye sahaba Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ekyengera ky'okuba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamuteresa ebyama bya umma eno bingi 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 bingi, ebitenkanike bimanyiddwa ne bye tutamanyi bingi, kubanga tekisobokera ddala kuba nti Allah yatuka kumujjulula nga byonna abinnyonnyodde nga abitotodde, ebimu bamuziika nabyo la hawla wala quwwata illa billah. Yagamba nti wakuntu as'aluhu ani sharri, nze omubaka namubuuzanga ku bibi, namubuuzanga ku bibi. Ate kati ebibi bino mu bimulabanga ebibi, seeka bwajja nga asomesa kufa kwokka, asomesa kufa, n'abalaga nti edduniya teriimu kalungi, n'abalaga nti edduniya temuli makulu, n'abalaga nti
natuka ne ku level ey'okulaga nti ne bw'otereka buteresi ssente okutereka ssente ng'oziterekera nnafusi yo kuba nti yeeyagala enkya seeka n'atuuka ku level ekusomesa n'akulaga nti n'okutereka ssente nga ya nnafusi yo nakyo kikyamu mu busiraamu. ne muwulira nga seeka abalemesa kuwangaala mu duniya bulungi kubanga ate byaba kusomesa bye bituufu. Mumwagala abasomesa ebinyumirwa nnafusi zammwe. Naye ye ono yabuuzanga ku bibi byokka ebifaanaganako bwe bityo nti ya Rasulallah mu duniya muno nzikirizibwa okuwangaaliramu ne for example nempangaala nga noonya ssente nga nze ebbanga lyange lyonna obulamu bwange bwonna nfokasinze ku kunoonya ssente. Kati gwe olabanga ekirungi mu kugamba nti obwongo bwo bwonna obulamu bwo bwonna edduniya ebuwambye kubeera nti gwe buli kaseera wobeera olowooza ssente, olowooza kupatikana kukola kino, olowooza kukola kino, olowooza olina okukuŋŋaanya ssente ogule poloti, olina okuŋŋaanya ssente ozimbe kalina, olina okuŋŋaanya ssente byonna n'otuuka n'okuzinoonyeza mu makubo amakyamu n'ogenda n'olya ne riba ng'obala duniya ekutawaanya. Gwe olabanga ekyo kyekirungi gy'oli eri nnafusiyo so nga ate kyekibi ennyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ebyo si bye byatutondesa. Sheikh yasomeseza dda ku qadar ne riziki yabyogeddeko dda, naye bw'obanga wabadde owuliza bulungi omusomo ogwo osobola okugattako ebigambo bino byenkugambye biidhinillahi azza wa jalla. Oyinza obutasigala kyekimu, oyinza okuvaawo ng'otegedde nti ebyo byonna ebikumenya ebikutawaanya, simanya kuweerera mwana kugenda agende ku university, simanya asome koosi gundi, simanya akole koosi ki, ezo zonna ojja kufundikira ng'otegedde nti ebyo si bye byatutondesa, ojja kufundikira ng'otegedde nti ebyo byonna bya dduniya biidhinillahi azza wa jalla. N'omanya nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina byakubanja era byakwetaaza ebyakutondesa. Muleme kulemera ku bintu ebitabatondese ebitaliimu makulu. Mwenga bimufudde ensonga olowooza Allah yakutonda kuŋŋaanya ssente kugula poloti, olowooza Allah yakutuma kukuŋŋaanya ssente kupangisa dduuka lya bbeeyi mu kibuga mu Kampala, olowooza mbu Allah yakutuma kukuŋŋaanya ssente osobole okufuna kalina, mbuba Allah mbu yakutuma ssente obeere ng'ovuga mmotoka. Gwe n'obanga ebyo byebikutawaana byebikumalamu ne bikulemesa okunoonya obulungamu n'ofundikira munnange ng'owanguddwa. Naam, kakati biidhinillahi azza wa jalla yakugamba nti yabuuzanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amubuuzanga ku bibi byokka mukhafatan ayudirikani, agamba ye kye yali atya ekyamubuuzisa nabbi sallallahu alaihi wasallam ebibi byokka mukhafatan ayudirikani, nga kyatya bye bibi ebyo okumusangawo n'abigwamu nga takimanyi nti byaguddemu bibi, n'abigwamu naye nga takimanyi nti byaguddemu bibi. Atandika abuuza nabagenda si hadithi gyenjagala okusoma just nayagadde kujjayo ko nti osobola okunoonya obulungamu gwe ng'olowooza nti bw'oliko n'obeera ku levo y'okuba nti otuuse ne ku levo erungamira mu bulungamu naye nga obulungamu bw'olungamiddemu si bwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Point ki gye nabadde ntegeeza nti osaana weetegereze nnyo, leka kwesulira gwa naggamba, leka kugayaala, osaana weetegereze nnyo. Bw'abanga seeka ki gw'osomako obusiraamu bwo, bw'abanga musomesa wa busiraamu osaana weetegereze nnyo gw'asoma obusiraamu, ani gw'ogenda okuggyako obusiraamu bwo, kubanga obubinja bungi 73 kuliko akabinja kamu Allah kanaaba asaasidde kikagenda okuyingira ejja n'obusigadde bwonna bwa muliro. Ate kati twajjirwa ekikemo kino ekyokusomera ku media, tusomera ku media nga bwe mubeera eyo ne mulaba video ne butambula oba bamaseeka ab'enjawulo, naye nga bamaseeka ab'enjawulo munsonyiwa okusekamuko nga banjawulo ng'era bwe bali nti bamaseeka banjawulo ate era ne bajja ng'era bali mu bubinja bwa njawulo. Osaana oleme kwesuulira gwa naggamba, weetegereze nnyo gwe n'ennafusiyo seeka ki gw'ogenda okusomako obusiraamu.
kigambo ekyo kikulu, kiteeke mu bwongo, kirowoozeeko nnyo, kifokasingeko, twala ebiseera byo otuule wansi, okuŋŋaanya bamaseeka bonna, otandike okuwuliriza omu ku omu, otandike okulonda mwani gw'ogenda okusomako eddiini, kubanga tuli mu mbeera ya kazigizigi, obubinja buli 73, twagala ffenna kubeera mu kabinja kamu. Ng'oli mu kabinja ki? Imagine okubeera nga boosomyeko bava mu bubinja nga 15, kakati ate naawe knowledge gy'oba okuŋŋaanyizza obubinja 15 egenda kusindika mu kabinja kako. Ye Huzaifa ibn al-Yaman aga nti wakuntu as'aluhu ani sharri, yabuuzanga ku bibi byokka mukhafatan ayudirikani, nga kyatya bibi ebyo kumusangawo. Tayagala kugwa mu nsobi ng'agenderedde, ayagala amanye ebibi byonna byewale. Oluvannyuma asigale ng'amanyi nti kati buli kyessirabye mu bibi omubaka byansomesezza sallallahu alaihi wasallam kitegeeza kigwa mu birungi, kubanga ebbanga lyonna buli womanya ekituufu kikuleetera okwawula ebikyamu. Kiba tekyetaagisa kujja kugamba nti oli bwavayo n'agamba for example inshallah n'agamba nti abasiraamu abo bonna 5 kwaba abasiraamu bonna 5 Juma ye mutuufu kwa aqida gyaliko. Ate kiba tekikwetaagisa kumenya bali abasigadde 4 nti Hamza mukyamu, gundi mukyamu, gundi mukyamu. Just tujjemu omutuufu, abasigaddewo bonna tumanye nti gundi bo bakyamu, kubanga abatono betufokasingako, abangi ne tubasika ne tubajjayo mu bangi. Kakati gwe nawe weetegereze, weegendereze, bw'obanga osoma obusiraamu bwo oyinza okubeera ng'ogwa mu bano Huzaifa ibn al-Yamani be yabuuzaako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubanga yamugamba nti ya Rasulallah, owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kunna fi jahiliya wa sharri faja'ana Allahu bihadhihi al-khair fahal ba'da hadhihi al-khairi sharri. Owange gwe owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, twalinga mu jahiliya, mu butamanya, mu bubuze, twalinga mu jahiliya ng'obusiraamu tebunnajja, Allah nga tukola bibi byokka, Allah nga tumunyiiza bunyiiza, nga tukola madhambi, tukola binene byokka. Faja'ana Allahu bihadhihi al-khair, Allah n'atuleetera ekirungi kino eky'obusiraamu. Fahal ba'da hadhihi al-khair sharri, fahal ba'da hadhihi al-khair sharri, oluvannyuma lw'ekirungi kino eky'obusiraamu Allah kye yatuleetera ate tunaafunamu ekibi, wanajjayo ekibi oluvannyuma lwa kino. Ye yabuuzanga ku bibi, n'abuuza ekibuuzo ya Rasulallah, oluvannyuma lw'ekibi kino ekinaaba kizze, ate wanaabaawo ekibi ekirala ekitamanyi kino. Mbaka ng'amuddamu buzzi nti naam wa fihi dakhan, kibi ekyo kijja kubaawo naye nga kiringa dakhanu. Kyenjagaddemu agamba nti wama dakhanuhu ya Rasulallah, kikyotegeeza mu kigambo dakhanu. N'amugamba nti qawmun, mujja kubeera mulembe oba kibinja ky'abantu, yastannuuna nnasa bighairi sunnati, nga basomesa abantu ezitali sunna zange. Wayahtaduuna bighairi hadi, abantu bwe banaasomesa sunna ezitali sunna za Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ate bamale baluŋŋamireyo, naye ng'obuluŋŋamu bwe baluŋŋamiddemu si bwe buluŋŋamu bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi nga bwe nabagaye nti mpanvu, olw'okuba nti hadithi mpanvu njagadde kulondamu awo kubeera nti nabadde ku buluŋŋamu, tolina okunoonya nnyo buluŋŋamu ki bw'ogenda okubeera nti onoonya, era ogenda bunoonyeza waseeka ki. Bannange, ensi eringa ate yaddayo mu jahiliya, ensi gye tulimu eyuuga, eyagala kutusuulayo, saawa yonna bagwayo. Tusaba Allah tutaase okubeera nti tuzikirira nga tetuli balungamu. Ne ebitambula mu ggwanga mu buli kanyomero konna, mu mbeera zonna, genda mu politics, genda mu bizinensi, ekonome y'abantu, genda mu malwaliro, genda mu yonna wategeeza obulamu bw'abantu, mu butale abantu genda mu masomero, genda mu makooti g'edduniya gonna amanagisifu, genda yonna obyetegereze, ojja kusinkana nga ddala kituufu ensi eyuuga, seyagala kutusuulayo. Bantu muyitirize okwefuula abagezi.
ne mu ddiini ya Allah ne mujja ne mubeeramu waliwo be bayita ba corporate Muslims nga gwoli corporate a corporate Muslim era muyina n'ennyambala y'aba corporate Muslims. Sorry, ng'ate mubalabye, ng'ate muzikiridde nnyo, nga mufaafaaganye, mutuuse n'okuteeka entegeera yammwe mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ne muyingizaamu entegeera yammwe. Mwetegereze nnyo ani gwe musomako obusiraamu. Awo nsimbyewo nnyo essira olw'ensonga nti tewaliwo mukafiiri agenda kuva bweru bwa busiraamu ye ajje nga mukafiiri mbwabuze abasiraamu. Nedda, wabula baseeka bammwe bennyini, baseeka nga bwe mulaba tusomesa kuno, baseeka bennyini ate be babuza abasiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akibannyonnyole, kuba nkakasa ye munnyonnyoza akyasinze okubeera nti tunoonya obulungamu obugenda okutununula mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tugende omulundi ogwaggwa tuyina obujjanjabi bwe twafunako, alhamdulillahi rabbil alamin. Naye sooka owulirize aya za Allah subhanahu wa ta'ala zino yazissa mu suratu Saba'i. Wallahi zikwasa ennaku ku buli yenna afokasinze ku kutendereza Allah n'okumusinza, era ng'osaana oteekeyo amagezi, oziwe obudde, ozirowoozeeko. Wuliza Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba mu surati Saba'i, wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaa'ika ahaula'i iyyakum kanu ya'budun ahaula'i iyyakum kanu ya'budun ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun wa yawma yahshuruhum jami'a fayaqulu lil malaa'ika ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن aktharuhum bihim mu'minun. Kankuddiremu muganda wange musiraamu munnange, ebintu muyinza okuba mubiyita byangu, ebintu muyinza okuba mulowooza nti bya bulijjo, mubitwalanga kwegamba ebya bulijjo, ate nga tewaliwo Allah kyakola nga kigwa mu bya bulijjo. Buli kyabeera kukoledde kiba kyengera. Ne Allah agenda kubuuza wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaa'ika ahaa'ulaa'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktharuhum bihim mu'minun. Ebigambo bya Allah ebyo biwulira ofunamu kyakuyiga ki? Byogera ku lunaku lw'enkomerero nga buno obulamu twabuvaamu dda, obulamu nga twabuvaamu dda. Allah agamba mu suratu Saba'i aya ya 40 ne aya 41. Musobola kugenda mu tafsiri Ibn Kathir, tumulina wano on tafsiri Ibn Kathir, mwetegereze bulungi nnyo
ayati za Allah subhanahu wa ta'ala muzetegereze bulungi mulabe gaali makulu ki Allah subhanahu wa ta'ala gyali agezaako okubeera nga atutegeeza naye nga tonnagendayo tandikira ku gano gengenda okuwa biidhinillahi azza wa jalla. Allah agamba nti wa yauma yahshuruhum jamia, bannange basiramu bannange ebintu tebigenda kuba byangu, okumanya tebigenda kuba byangu. Wa yauma yahshuruhum jamia, Allah fenna bwali bamaze okutuzuukiza fenna, la hawla wala quwwata illa billah. Simanyi oba wali otuddekawo nolowooza ku kigambo kye bayita kutuzuukiza, bigenda kufaanana bitya? Buliba budde bwa kiro, buliba bwa kumakya, buliba bwa misana, nga nze naawe tuteekeddwa kubuuka mu maka mu kabuli zaffe, tubuukemu mu kabuli, tubuukemu, Allah atukuŋŋaanyize waayagala. Simanyi osika ekifaananyi ekyo, naye osaana obeere mugezi okisike nga tonnafa, okyuse mu byokola. Allah amaze otuzuukiza fenna 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 fenna, buli ekiyitibwa nti kitonde ki. Allah agamba nti thumma yaqulu lilmalaika, bwali bakimaze ekyo agenda kubuuza zimalayika, agenda kubuuza zimalaika, the angels. He gonna question them. Allah subhanahu wa ta'ala, he will question his angels, his own angels. Ekyo nakyo kinene. Agenda zibuuza nti ahaulai iyyakum kanu ya'budun, bano bwe baalinga mu nsi baalinga basinza mmwe bamalayika. Nze naawe nga bwe tuwangalira mu nsi, ddala ddala gwe okakasa tusinza zimalayika, okakasa tusinza zimalayika. Ogenda mu swala n'osaala eswala ng'osinza malayika, n'osaddaaka ng'osinza malayika, n'oyambala engoye zo ng'osinza malayika, n'olya emmere ng'osinza malayika, n'oyegatta ne mukyala wo ng'osinza malayika. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Allah abuuza zimalayika, naye mulowooza Allah tamanyi ansa ntuufu. Bano bwe baalinga mu nsi baalinga basinza mmwe bamalayika. Kubanga lwaki Allah akibuuza bw'atyo? Kubanga muba musinza, abamusinza mu baali mu nsi, ye talabamu baali bamusinza, tabalaba. Bano baabuuza, ye talabawo Allah babadde bamusinza. Kubanga bazze, Allah badde ali awo alaba, tuzze tugamba Allah tubale tusinza gwe. Ni Allah okebera mu fayiro ze, mu fayiro zaffe, talabamu we twamusinziza. Ng'abantu baalinga mu nsi bawoza iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah gwe gwensinza era gwe gwensaba okunyamba. Allah nti nedda alimba, asinza pisto ye, asinza pisto ye gyaga ye mukuuma, yateekawo pisto ye mukuuma, asinza basirikale be, asinza gavumenti ye mukuuma. Allah yenga takulabayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah gamba nedda, oyo tasinza nze, asinza kitaawe eyamugamba nti toteekeddwa kusala mpale, tolina kuzisiramula, n'ekirivu olina okukisalako okijjeko. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nedda asinza ssente ze, oyo afuuka asinze ku ssente ze asinga okwagala, era mu kaseera wazinoonyeze bya Allah tayagala kumanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ngamba ahaulai iyyakum kanu ya'budun, bano bwe baalinga mu nsi baalinga basinza mmwe bamalayika. Anti Allah mu listi, mu fayiro z'abaamusinzanga tabalabayo, tatulabayo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe betusubako ng'abatonde, tusaba Allah tusonyiwe betusubako ng'abatonde. Nga mu listi y'abamusinza teyabalabayo. Omuntu wayingira eswala n'agisaala n'agimalako, n'agivaamu nga tabaddeeko mu swala, nga badde mu birowoozo bya bizinensi ze. Kale nno tukikutegeezezza nti bwe kityo, era naawe okkiriza mu kifuba kyo nti bwe batyo bwe bali, abafaanagana bwe batyo, abayisibwa bwe batyo mu mbeera y'eswala. Naye n'oluvannyuma tuvudde ne tubagamba
nti nedda omulabe waffe owolulango shaitaani nabbi yatulabula sallallahu alaihi wasallam nti yevaayo netulemesa ebyo byonna so kyandibadde mu bigwa tolaze ekijjoomanyi kyanditunyazeeko bitono netubibanyonyodde alhamdulillahi rabbil alamin tusaba allah akkirize nammwe abibanyonyole mubitegeere era mufune akadde akafo kasinga ku bigambo byetubajjukiza naffe sife tumanye nnyo la hawla wala quwwata illa billah allah abuuza zimalayika bano balinga mu nsi balinga basinza mmwe bamalayika nawe tula wansi weebuuze bwogenda okusinza allah olabanga osinza zimalayika malayika zigenda kumugamba qalu subhanaka zigenda mugamba allah wayawukana allah okumanya wayawukana anta waliyuna min dunihim tukakasiza ddala nti naawe okimanyi tibalinga tebasinza ffe awo mwanadamu agenda kuddamuko ku ssuubi malayika zimale zikawaŋŋamule zigenda bal kanu yabuduna aljinna abantu bano abasinga obungi bal kanu yabuduna aljinna bano baseka mutumba bano bal kanu yabuduna aljinna balinga basinza majinni bamusa bano bamahadi balinga basinza majinni aktharuhum bihim mu'minun nga basinga obungi bakkiririza mu majinni naye nga wallahi gyoli olaba era owulira ng'ekyamazima kiri nti tolina akanyomero wonna we wali otudde n'olaba nti osinza majini olw'okwesuulirayo gwannagamba obutafokasinga ku biki amajinni bye gazze gakuliyetingawo ne gateekawo ne bitusika memory ne bitujjayo ku la ilaha illallah ku kufokasinga ku sirata almustaqim ne gatuwundira bye gatuwundidde nga allah bwatugamba mu qur'ani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم nga allah bwe yatunyumiza mu suratu hijiri ti shaitaani yamugamba la uzayyinanna lahum fil ard bano ngenda kubawundira ebintu bingi mu nsi kati nsaasidde banyina ffe ne baganda baffe abafokasinze ennyo ku bintu shaitaani byezzenga ewundira abantu mu nsi olina tukane ku level erowooza nti byo we biba tebiriiwo tayinza kubaawo ennyumba bwe bateriimu sofa set tayinza kubaawo ennyumba bwe bateriimu firiji mbu tayinza kugibeeramu ennyumba bwe bateriimu bintu mbu tayinza gibeeramu bwe gutuuse ku baana bawala abafumbirwa ate bo ne gujja bagira baagala abasajja balina bintu nga biweze bakolamu baga nti baagala bakolamu sole mulabye ebisibi byatutondesa musajja abatakoze kwe kumunonayo omukolo guno ogw'amasabo omukolo guno ogw'ebyobuwangwa ogw'emmengo ogwakabaka yo byayagala mbu bamunonere mu kitiibwa sore ne bwoba oli seeka sore shaitaani yabamaamira dda mulowooza mwe musoose okuwasa nabbi teyawasa omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam teyawasa oba teyafumbiza la hawla wala quwwata illa billah teyawasa oba teyafumbiza muddidde mwagala byonna byonna ebyalema bazadde bammwe okugula ewammwe mubijje mwana omulenzi agenda okuwasa muwala wammwe byonna ebyabalemerera okugula
obeera nga alya ku bwereere bwa muwalawo, obeera nga alya ku bwereere bwa muwalawo. Kibi nnyo basiramu bannange, tuzzeeyo entegeera, tusookenga kumanya ani yatutonda, atwagaza ki, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomesa ki, kino yakikola atya. Tuteke mu nkola bwe tuba tugamba tuli basiraamu. Naye nkukwatiddwako ennaku gwe wenaga nti oli musiraamu naye nga bw'owulira ebyobusiraamu ate bikunyiiza bunyiiza. Bw'owulira amateeka nga gakunnyonnyolwa onyiga kankuwe example ng'olabanga bwewandise ejjiiko ya sukaali ogiteeka mu kikopo kya caayi, caayi aba alina kuwoomerera, alina kukaawa. Kati bw'atandika okuwoomerera bw'oteekamu n'awoomerera, kale bwe kubanga kuwoomerera mulimu ateekamu sukaali ate n'akaawa bukaayi, n'ayongeramu sukaali ne byongera kaawa, n'ayongeramu sukaali ne byongera kaawa. Niyo omukkiriza bw'ataalekamu sukaali mu caayi, caayi atandika kuwoomerera, n'ayongeramu ejjiiko endala, caayi n'awooma nnyo, n'ayongeramu endala n'awoomera ddala nnyo 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 nnyo, kukakkana nga afuuse namberenge. Kitegedde? La hawla wala quwwata illa billah. Nabwe kiti example njagadde njireete ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe twandikusomedde aya egi emu tuba tukusuubira mu kulungama nga yegwe ekikopo kya caayi kye tutaddemu ejjiko ya sukaali, bwe tukuteekamu aya emu tukusuubira mu kulungama, bwe twongerako aya endala tusuubiramu gwe kulungama, bwe twongeramu aya endala tukusuubira kulungamira ddala ofuuke omuttaki otya Allah, saate zikunyiiga bunyiizi. Eyo nno example gye mbawadde yey'abantu abaliko balaayi Allah be yakolimira. Mateeka ga Allah yagassa mu Qur'an nga galina tulungamya. Gwe olaba otya, owulira otya muli ng'ate gwe buli aya esomebwa ate gwe oyongera kaafuwala, oyongera kuwakana, ne bakusomera n'oyongera n'okaafuwala, ne bakusomera n'oyongera n'okaafuwala, thumma zidadu kufra noma n'ofuukira ddala omukafiiri. La hawla wala quwwata illa billah. Allah malaika wezi tebazigenda mugamba zibuga nti bal kanu ya'buduna al-jinna, abantu bano boolaba Allah boogamba bobadde ogamba nti baali basinza ffe, baali tebasinza ffe, baali nga basinza majini. Imagine nezi malaika nga zimanyi ansa zirina okuwa Allah nga zimubuulira baani abaali basinzibwa. Okusinza tekitegeeza nti ogenda bugenzi ku musaalo nti ovunname nti kyekitegeeza okusinza kyokka, nedda. Wabula okusinza Allah kitegeeza entambuza gy'otambuzaamu obulamu bwo okuva ku makya paka enkya ku makya, okuva lwazaalibwa, okuva ekitabo lwekyakugulwako, okuva lwewakula n'okakasibwa ekitabo nekikugulibwako ekya Allah, malayika ne zitandika okuwandiikako ebirungi n'ebibi okutuusa lw'oliva mu duniya. Byonna by'okwasaganya mu bulamu bwo okuva lw'ozuukuse, byonna by'okolaawo okuva nti nzuukuse, n'osomeddwa, n'osenya amannyo, n'osaala, byonna by'okolaawo kituyita okusinza Allah. So okusinza Allah mu bufunze amakulu ag'amangu kitegeeza ebikolwa by'omwanadamu n'ebigambo bye byakozesa mu buli lunaku, kibaita okusinza Allah. So si kugenda bugenzi mu muzikiti kusaala nti ng'eswala etuuse. Otherwise oyinza okutuuka ku level egenda okusaala nga mu basiraamu toliiyo, nga wakaafuwadde dda. Oyinza okutuuka mu banadamu abagenda okwebaka ekiro nga oli mbakaafuwadde dda. So ngera kisobokera ddala okubeera nga bukedde ng'ate oli mubakkiriza. So wegendereze, wetegereze, bino ebigambo si byange, Allah subhanahu wa ta'ala yabyogera, nabiteeka mu suratu Sabai. Bwe tuddako emabega mwene ssuula otunulira aya ya 20, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba dda nti walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Ibilisi byonna bye yasuubiza Allah nti egenda kutukola, egenda kutukosa nabyo yamala dda obitukola. Fattaba'uhu ekyennaku nammwe mwakkiriza ne mugigoberera. Tusaba Allah agitutaase, mwakkiriza ne mugigoberera. Lwaki? Kubanga kaŋŋambe nti twakkiriza ne tugigoberera, kubanga bwennejjamu mujja kunyiiga ne tugigoberera. Kyekyennaku ekiriwo.
buli kyeyisa ne tugenda nakyo mu maaso. Allah n'agamba ne tugaana buli kyeyisa, ate ne tubuuza ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga za Allah. Ngeza Ibirisi tetubuuza. Muntu bayinza okutegeka ekivvulwawo, nga kyakugenda kuyimba. Bayimbi bazze n'osooka okubira sekesimu n'omwebuuzaako oba kino kirungi oba kibi. Naye ate ebya Allah bwe etteeka libakusomesezza lyonna, libakusomedde lyonna, owulira nga olina ebibuuzo by'olina okubuuzaawo awo, so nga ate ensonga za Allah tewandibuuzizza wayitadde nga buteesi mu nkola. Lwaki? Kubanga oba wategeera kutonda, naye wama qadarullaha haqqa qadiri. Abantu tebategeera Allah mu butuufu bwa kumutegeera ku nsonga ze babuuza bingi, ate nga zibasomeseddwa nga nnambulukufu bulungi, paka era ayingizeewo okwagala kw'omwoyo gwe, n'afundikira nga awanguddwa. So nga ate teriyo awangulwa mu duniya muno agenda kuyingira gye ne Allah subhanahu wa ta'ala agikuddiramu. Teriyo duniya gwewangudde, ne umumu zonna ezigirimu nga ze zakuwangula okujjako nga chansi y'okuyingira ejjana eba ekusubye. Bigambo ebyo biriko obujulizi mu hadithi mpitirivu. Newetegereza okubeera nti Ibirisi Allah akakasizza nti yatusuubiza bingi, yatwewerera tukola ebintu bingi, era yamala ddo bitukola. Allah agamba naffe twakkiriza ne tugigoberera. Illa fariqan min almuminin, kabinja bubinja mbakkiriza kekate nabagigoberera. Naye toweerabira tugamba nti kabinja bubinja mbakkiriza, kitegeeza mu kabinja ako mulimu akabinja akatali nabagigoberera. Era kitegeeza mu kabinja kabagamba nti bakkiriza mulimu nga bangi bagikkiriza ng'era gye bagoberera. Kubanga okukkiriza tekitegeeza kusooka kakasa nti ozze n'otunnyonnyola nti nze nzikiriza siri musiraamu. Nedda, okola bukozi kikolwa n'oba nga obuvuddemu, oyogera bwogezi kigambo n'oba nga obuvuddemu. So waliwo n'ababuvaamu nga tebamanyi nti baabuvaamu, nga Allah yekka yakimanyi nti oyo ali bweru waabo. Basiraamu bannange, olwaleero biidhinillahi azza wa jalla yagadde tufokasinga ennyo ku aya ezo, oluvannyuma oba oliawo bwe tunaatuuka ku nsonga z'okwejjanjaba tujja kwanguyirwa. Lwaki tujja kwanguyirwa? Kubanga enkolagana ennungi wakati waffe abalwadde ne Allah yeetaagisa. Naye tetulina ngeri gye tugenda kutereeza nkolagana wakati waffe na Allah. Tetulina ngeri gye tugenda kutereeza nkolagana wakati waffe na Allah okujjako nga tusoose kutegeera ebimukwatako, nga tusoose ne tumuteeka mu ranka ze n'ebitiibwa bye byonna. Field Marshal ye generaali ow'amaanyi, si bitiibwa by'abantu ebyo, si bitiibwa by'abantu. N'osooka omuwanika waggulu w'obutiibwatiibwa bwonna bw'olowooza nti butiibwa bw'abantu. Bw'oba omaze okumutegeera Allah n'omurankinga nga namba 1 mu nnafusi yo ne mu bikolwa byo, wallahi n'obujjanjabi bugenda kwanguyira biidhinillahi azza wa jalla. Tujja kuyisa mazzi mu kisero, kuyisa mukka mu kisero, okubeera nti oterera biidhinillahi azza wa jalla. Nabwe kityo basiraamu bannange, mulundi oguddako tujja kutandikira awo tulabe ate kye tunazzaako ku nsonga y'ebyobulamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa kathara Allahu min amthalikum. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.